premiere ya DCM. Tuli ku video premiere ya omuyimbi wa DCM Empire gwe bayita Undercover Papi. Yes, oluyimba olwaleero baluyita Idio. Luyimba lwa mukwano, luyimba lulungi era tusaba bana Uganda balwagale ya bawagire ne DCM Empire nga music label. Ya nga bw'owulira nti Empire tuli basajja batene nga bwe mutulaba. Empire erina abayimbi nga Mudra, oyo ye music artist gwe tulina omunene, addako bamuyita Undercover Papi, owokusatu bamuyita Mikael. Music ono okutandikawo Empire eno ekigendererwa kyali kyaki nga mmwe bako-founder ba Empire? Ekigendererwa ekirooto tukigira ddala eri waggulu ku music nga Owasoni, abantu ng'abo. So naffe twayagala okujjayo ekifaananyi kya music wa Africa naye tumuteeke waggulu ku level eyo bwetyo. Wano mu Uganda tetulina gwe twegomba Sony music. So tudistributika music, tumanaginga abayimbi, tutegeka ebivulu, tukola events, tukola ebintu bingi nga DCM Music Empire. Mu Uganda wano artists they are not reliable. Ebiseera ebisinga abayimbi be Uganda tumusobola mujjayo ne mumpikange mumpise ne mumutuusa waggulu n'amala ne yeekyanga. Abayimbi bano mukolagana mutya nabo okulaba nga mulina okuba nga mubakubira mu Empire mulina okuba nga egenda mu maaso nga tebabeekyangiddeeko? Ekisinga obukulu mu Luzungu bakiyita professionalism. Simanyi bwe nsobola kinyonyola mu Luganda. Buli kimu kye tukola tukikola mu Luzungu kye bayita professionally. Tetukola na muyimbi olw'okuba kyali waffe, olw'okuba just alina talent. More about business. Yeah, it's business, it's professionalism. We don't go short of that. It's all about professionalism. Yeah. Mu Uganda tulinamu ekibiina ekitwala abayimbi, bode egattaganya abayimbi, which is WUMA. Esawa zino ngeri mu fight nga mwe ba investor bateeka money mu business. Women n'abayamba eti okulaba nga mujjayo ssente, as we still fighting for the copyright law okulaba ne Uganda kugituusa ku copyright law tennaba kubeerawo. Mulowooza women erina kye n'abayamba mu business yammwe oba mwe muliwo just independent olwokuba you are not target temina gwe mwegomba mu Uganda wano? So far tetusobola gamba nti buli kimu kiri okay nga ffe abateeka ssente mu music ekintu kibadde kikyabulamu, but tukkiriza nti olugendo WUMA lwekute lutuufu. Newankubaddewo obululu bubadde awo bujja tebujja, but we hope for the best. Naye nga twetaaga baddukire ku speed eya professionalism eri out there, eri mu music gwe twegomba nga America, nge Bulaaya, nga wonna wekiri. But so far olugendo lwe bakute, it's okay. I'm a professional person. I think they just need to be more professional. Tenandi yagadde. Nawe kyogedde. Okulwanagana is not professional. Yeah. Twetaaga ng'emirimu gitambula systematically bateekewo emitendera buli kimu ekinootambulira. Bino ebyokulwanagana is not professionalism. Yeah. Tubasuubira ekisooka batusookawo naffe tuze nga music label Dream City Music Empire, naffe tuze tuteeka sente mu music. Tetufunamu kinene nnyo because there is a lack of that professionalism. Twetaaga bakole that professionalism tusobole okutuuka ku copyright law, buli muntu asobole okufunamu, writer afunemu, producer afunemu, music promoter afunemu, ategeka ebivulu afunemu, buli muntu afunemu kye twagala. So far kibadde tetunatuukawo naye tulaba nga at least walina ekigere kye batambuddeko. Mudra
kasooke njogere ku Mudra kubanga abantu gwe basinga okumanya. Mudra ono anumanyi olw'okuba nti abantu tebamumanyi nnyo. Yes, abantu tebamanyi Mudra kiki kyasobola kukola. Abantu Mudra yakabawako like a quarter of what he can do. Mudra is a writer, Mudra is a composer, Mudra is a singer. Musobola omulabira wano mu music ono gwakola biki biki. Mudra ina music mungi. He's the talent behind Mudra. No muntu ali munda muye ng'omuntu. He's so amazing. Yeah. Munabasobola mutya ababiri kubanga bonna beetaaga okuba nti beetaaga okutumuka. We are a company. Tetuli just muntu omuntu amanaginga Mudra. No. This is Dream City Music Empire. So music labels muzimanyi, so ne music mugimanyi. Tesobola kubeera na muyimbi omu. We are a company. We can handle over 100 artists. Ekyo tukisobola. Tulina obusobozi obwo. We are a company. Atwagala agende ku website yaffe www.dcm-empire.com. asobola okulaba structure yaffe yonna. Asobola otulaba bulungi nnyo nnyo nnyo.